never spend a day without having somebody coming to me. Nino obubaka bw'omusumba. Pastor, I have a message for you from the Lord. Nino obubaka bwo. Kakati mbabuuza. Now let me ask you. Okuvaawa. From who? Wa president. From the president. Kubanga ewa Katonda ntuukayo. With God, I have access. Tolina bubaka bwange. You can give me my message direct. Tolina ewa Katonda ntuuka. With God, I have access. You have none of my message. Ewa Katonda ntuuka. With God, I have access. President yakutumye. The president sent you. Ate engeri gy'olabikamu otakukuba nga tokola mu State House. The way you look, you don't appear like you work in the State House. So kakati wavudde wa? Now where are you from? Bubaka bwaki? What kind of message is it? Mukama yaŋŋambye. The Lord told me. Katonda ow'omuggulu. The God in heaven. Kwegamba amala ebiseera byo. He would waste his and your time. Akugambe. And tells you. Nga ku makya namaze essaawa 3 ndi ku mavivi nsaba. Spent 3 hours praying. Kati n'atawaanya ggwe. So God comes and wastes your time. Genda omugambe nti gy'ontumye bangobye. Bw'abanga yeerabidde my address nga tamanyi na wansisinkana. He doesn't know where to be. Genda omugambe nagaanyi. God delivers. Nkugobye. Nakubinga. Never spend a day. Now, kakati nina ebintu biringa nga 2-3 binyagala tunyumyemu olwaleero. Abafunye message yajo gye nakoze kansubire nti saavumye. Waliwo oluganda omu yampalabudde emisinde. Die hard. Waliwo n'okuvuma, buli omu omuvuma. Niye okuvuma kyeki. Now, ebintu bizize ebbali. Nina okusaasira kwange eri endiga ezibeera mu kkanisa. Kuba endiga ozisaasiramuko olumu. Endiga zo kyonna kye baleese. Zo ziri okukuba bukubi mu ngalo. Kuba nduulu. Oba baleese ki? Zo endiga ziri okukuba mu ngalo. Oba baleese ki? Zo endiga omulimu gwazo okuba kyakaali. Now waliwo ejjo nabadde mbawa ku musajja ayitibwa Daudi Nathani nga amutegeeza ebigambo by'obunnabbi. Ne mbagamba olunaku lw'ejjo nti abasumba bonna abali mu Uganda okujjako mpozi ng'omusumba oyo ali mu lulyo olulangira, ali mu lulyo olufuuka kabaka. Naye kitabeera ekyo kanjegerere ku level ya Uganda nti teribaayo musumba alituuka ku level ya Daudi. Talibeerayo kujjako ng'ali mu layini y'abakabaka. So singa tulina mu Uganda omusumba naye nga kabaka, then omuntu oyo abeera ku level ndala nnyo bassebo ne bannyabo olw'ensonga nti Katonda akolagana nnyo ne bakabaka. Katonda awuliziganya nnyo ne kabaka. Katonda ne kabaka omutima gwe gubeera close. Lwaki? Kubanga Katonda adiiringa na bwakabaka. That's why nti naffe Katonda okudiiringa naffe okutuuka ku level eno ejjija okuyulikamu tulina kusembezebwa nga bakabaka. That's why Bible tugamba nti etusomese mu Peter nti we are a royal priesthood. Tuli bakabona kika kitukuvu, bantu banvuma. Why? Nti Katonda bingi nti adiiringa na bwakabaka. Tulina okubeera ne genetic eri spiritual. Mu mubiri tetuli bakabaka, ne mu mwoyo tuli bakabaka. Why? Ndi agatutukako ku level eyo ka level akatono okulabika nti tusobola okudiiringa naye. Mukama yebazibwe nnyo. So ekitali ekyo is hard. It's very very hard. Now kyenkugamba nti mu mubiri teriyo musumba n'omu okujjako nga kabaka ali enkana Daudi. Naye wabanga Daudi yasobola okuwuliriza Nathani. Mu Bible omwo mu ndagaano enkadde waliwo omwe yaŋŋambye endagaano enkadde twali tetwetuukira, n'olwekyo omusajja Katonda mutuufu mu ndagaano empya egyo giri alika ffenna twetuukira. N'olwekyo sirina nsonga lwaki ojjompa obubaka Mukama bwakugambye ompe
yet nga amanyi wensula amanyi address yange. Someone was arguing that inbox yange. Ate kizibu n'obusungu bwabadde bungi nnyo. Now I'm not here to argue. Siri wano okugira. I'm giving you my view nganze Nicholas kwano ku Just Gospel Media Uganda. This is not a church. No, this is just a media platform whereby we publish or we post what is happening in the body of Christ. Simu kanisa yo obeye wafi, but globally in the body of Christ. Now, endagane mpya katika tujigendemu kubanga ejijiri yayulika. Now, waliwo mu Bible omusajja ayitibwa Agabus. Agabus y'omu ku baweereza ba disciples abali ne mukama waffe Yesu. Onasoma Luka 10 omujjukira ekibinja ekyali ekyensanvu kakati ensanvu mu babiri Agabus yali mu abo. Ndoza bonasoma Luka 10 otandikirawo. Luka ali mu kitabo kya Luka omwo yali mu nsanvu mu babiri ayitibwa Agabus. Agabus teyali mu 12 naye yali mu nsanvu mu babiri. Era Bible esirika nnyo ku nsonga za Agabus, naye eddamu neyogera ku Agabus eri mu bikolwa by'abatume eyo ndooza 21. Naba wetegereza Bible 21. Agabus avaayo mu Syria. Agabus bw'osoma obulamu bwa Agabus be bamu abasajja abaali bakyalina omutima gwa Katonda, bali bategeera Kristo, but they are nowhere. They are not heard. Tebabawulira kubanga yali mwavu Agabus nenga muweereza nenga tebabawulira. Kakati omulembe ogwo abasajja abaali bawulirwa aba Petero be bakuta omuliro, be bakako n'ennimi, ba Paulo be balina omuliro ebiseera ebyo, be revivalists ab'amaanyi, be bakyaza ba Benihini, be bakyaza baani, be balina ki, be balina buli kimu ebiseera ebyo nga omutume Paulo asaza. Ba Paulo ng'ebisiikirize byabwe biwonya n'okuwonya abalwadde, ng'omuliro obusubi amafuta mayitirivu nnyo, amafuta awayita mu ssubi ekkalu likwata n'omuliro. Nga ba Paulo bakambwe tebasaaga, balina ssente, balina buli kimu. Nenjagala nkuwulirize, mu Yerusaalemi mwafulumamu omusajja oyo ayitibwa Agabus, n'ajja n'atuuza Paulo. In fact yanyigiriza na bunyigiriza okutuuka ku Paulo kubanga level Paulo kwe yali Agabus yali tamutuuka. Naye ebiseera ebyo nga amawulire ne zi TV zonna ziwandiika ku Paulo, teri n'omu yali asobola kuwa Paulo bunnabbi. Agabus yakwata omusipi gwa Paulo n'agusumulula n'amugamba, ssebo mwereza Mukama, omusipi guno nga wengukute bwe nene ngukusiba ku mugulu, bw'otyo nno bwe bagenda okukwata, bwe bagenda okusiba, bwe bagenda okutta. Kakati mtume Paulo n'agamba, okay, it's okay, nkimanyi of course, siseetekise nakuttibwa nakusibwa busibibwa, wabula n'okuttibwa neetegese okuttibwa. Neetegese kiki kyenjigamu bino nti omutume Paulo ebitabo byonna bye tumusomako bye yawandiika, Agabus talina wadde na kitabo na kimu kyali awandiise. Nkulaga amaanyi ga Paulo. Now nze ng'omuweereza mulembe guno bwe nvaayo ne nkugamba nti teri n'omu asobola kujja kumpa bubaka. Katonda tamanyi location yange wembera, tamanyi address yange, kubanga neetuukirayo buli lunaku nsaba essaala ya ssaawa nga 3. Now ekibuuzo kyange ne kibanga kijja era olunaku olwaleero nti tulinawo ba Agabus olwaliro nga basobola okutuukirira aba Paulo, oba ebyo tubyerabire tubiveeko tugende kati na kirala kitambula, oba now I am the overall, nzi kati natuuka namala nga Sitaani weeyogera n'agamba mu Isaaya 14 nti nze ndiri nnyo okusukka emmunyeenye za Katonda. Kakati Sitaani ye yawulira muli munda mu ye nti asukkulumye ku level y'abamalayika abalala asobola okukwata waggulu ku mmunyeenye za Katonda. Kakati Katonda ye n'agamba nti bw'otyo bw'oba bw'oli saagala kamanyiro kawansi. Kati tulina level eyo mu spiritual world nti okutuuka okulira nga gwe you are above others more than anyone else, nga kulekedde
nkujjukiza